Weewaawo tukoze bulungi naddala gwe akyatambula naffe anti ffe munyo tukyagulunga okunoga. Tugendagendako mu district y'e Mukono wali mu Goma. Aladisi waayo Fatuma Ndisaba nate asabye abatuuze okulaba nga banyikiza amateeka gateekebwa omukulembeze munda mu ggwanga lya Uganda. Jeno Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba nate nga COVID-19 alinnyibwa ku nfeete. Ono abadde mu nteekateeka z'okuwa abasuubuzi obutimba bw'ensiri abakyagenda mu maaso n'okuba nate nga basula mu butale wabula si bamativu olw'ensonga nti ebyokwerinda bya kibogwe naddala eri abakyala. Abasuubuzi abasula mu katale k'Esseeta akamanyiddwa nga ani yali amanyi Seeta Market akasangibwa mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono beeraliikirivu olw'obutalabako bakuumi naddala mu budde obw'ekiro ssaako n'amasannyalaze wamu n'amazzi agavaavaako buli kaseera. Bano bagamba nti okuva omuggalo ogwokubiri we gwateekebwawo omukulembeze w'eggwanga lino baalagibwa okusula mu katale n'ekigendererwa eky'obutasaasaanya kirwadde era omukulembeze w'eggwanga n'alagira abakulembeze okuwa abasuubuzi obukuumi obumala kyokka kibeewuunyisa okuba nga abakuumaddembe bakuuma wabweru w'akatale kyokka nga mu katale omusula abantu tebakuumamu. Katale nga security ebadde ekuuma eyo ku mabbali ne banyiga emigga eyo ku mabbali naye akatale ng'akatale babadde tebakuumamu. Ekyokubiri batugambirako bawumeme off and on bagijjeeko. Tuli mu mbeera mbi. Amazzi nagaga amazzi ga wata gafuuse ekizibu. Balandiroodi naye abantu okukola bajja kukola ne ssente zaweddemu mu katale. Tewakyali mu ssente mutusaasire. Bano betusanze nga bakakkalabya emirimu gyabwe basiimye olw'omubaka wa Pulezidenti Fatuma Ndisaba okubalowoozaako n'abaleetera obutimba bw'ensiri. Ye Fatuma Ndisaba nga ye RDC wa Mukono District ate nga yakoze omulimu gw'okugaba obutimba bw'ensiri asiimye abasuubuzi bano olw'okugezaako okugondera ebiragiro by'okutangira ekirwadde ki COVID-19 kyokka n'abajjukiza nti newankubadde ekirwadde kya COVID weekiri naye basaanye okumanya nti n'obulwadde obulala ng'omusujja gw'ensiri bukyaliwo era butta bw'ate n'abakubiriza okwettanira okugenda mu malwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Ye Charles Kasirye nga y'omu ku basawo mu kitundu kino alaze obuzibu bwe basanga nga abasawo naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Tumanyi obulungi nti obulwadde bwa COVID-19 we buli ate era waliwo n'obulwadde obulala obutuyisa obubi ennyo nga obulwadde bw'obusujja bw'ensiri fenna tubumanyi bulungi era mu kiseera kino nabwo bukosezza nnyo abantu baffe ate nga n'abalala bafudde obulwadde obwo. Y'ensonga lwaki tuli wano nti nga bwe tulwanyisa obulwadde bwa COVID era tulwanyise n'omusujja gw'ensiri. Bekusakiddwa Eric Yiga, Crossroads TV, Omunyo.